Yes, babadde bagamba nti mwavu talina ssente. Simanyi si dokita nebisigaddewo mpola mpola. Dr. Hamza Ssebunya agenze mu maaso n'okuba nti akolera Rema kogatta ne Amao Musuuza surprise oba oliawo gye babadde tebatusuubira. Rema agenze mu maaso n'okuba nti abako n'ebigambo byayogera, agamba nti bwe nali ndoota okusaba omusajja nafukamira ku mavivi nesaba alampa omusajja asobola okuba nti anfuna okundabirira n'okumbeezaawo. Laba omusajja bw'ajja amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya bambi najja nga abikola sibisuubira. Ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti ankolera na kino kyankoledde mbadde sikisuubira. Mpulira n'amasiga agambitamu okulw'omukwano oba oliawo gwendaba era nga buli omu yalifunye omuntu amwagala mpola mpola. Family ya Dr. Hamza Ssebunya maama we kogata abaana bonna basobodde okuba nti baaniriza Rema Namakula. Bagenzeewa amazaalibwa biki nakyo kye bamutegekedde byogenda okuba nti ofuna sawa zino mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita ntambi ekimusolo Kiboya Maksudi Junior. Ngenda kusaba buladi ogende mu maaso n'okusobola okuba nti subscribe tugende mu maaso mpola mpola naawe osobola okuba nti wegatta ku family eno gomupya atanaba kuba nti osubscribinga eyasubscribinga edda okimanyi bulungi kirulina okukola. Buli video gye tuteekayo njagala muwe opinioni zammwe lwaki Hamza ku ssaawa bwe ziti ng'oba oliawo Rema we bamwanjiza omwana media n'abantu abarawundi Rema Hamza yasaze okumukolera surprise okumutuukolera birthday, yasaze okumutwala Bulaaya famire ye abaana be n'ebisigaddewo. Dr. Hamza Ssebunya sente azijjawa bino byonna njagala obiteeke mu comment section oba olya tukubaganye ebirowoozo mpola mpola. Now mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula omwezi gwa kuna mwe yazaalibwa ffenna tukimanyi era ng'omukyalo ono agenda kuweza emyaka 28. Omukyalo ono y'omu ku bayimbi be Uganda bayimba n'owulira nga n'olubuto olukuluma. Yes, omukyalo ono ali so simple bw'obanga omukute simple naye nga ali so hard bw'obanga otandise okumukola ebyekiyaayo. Rema Namakula bw'ayagala ebyaddala. Bw'otandika okumukola ebyekiyaayo amazima gakatona mugulu Rema akukyawa naye n'atandika ebyekiyaayo. Yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliabo mukolera surprise ne muwala we amanyikiddwa nga Amao Musuuza. Wano nno bano babadde batusuubira okuba nti bategeeka okutambula nga Dr. Hamza Ssebunya yasoose kumulagako air ticket z'abantu 3 okuli eyiye mukyala we Rema Namakula kogatta ne muwala we abamanyikiddwa nga Amao Musuuza. Amao Musuuza ng'oba oliawo bagenda tambula naye basoose kumutwalako wa Uncle Eddie Musuuza asobole okuba nti amulabako n'okumusibula mugambe nti daddy ngenda kulinnya nnyonyi ngenda kuba nti mbikola ne mami e Bulaaya. Wano nno Rema yabadde tamanyi nti oba oliawo ekintu kigenda kweyongerayo. Wano mu kugenda okukuza amazaalibwa ku airport ku kisaawe Entebbe Rema Namakula basobodde okumuga nti bamukolera ka surprise. Mama wa Dr. Hamza Ssebunya yavuddeyo n'abeegattako. Baganda be bonna oba balamu be ab'obuwala balamu ba Rema bonna bavuddeyo ne bamwegattako n'abaana baabwe bonna. I think ennyonyi egendeddeko abantu abasuuka 20 oba 3 ogenda okuba nti bajaguza amazaalibwa ga Rema Namakula. Rema Namakula alina byayogedde ayagambye bw'ati mbadde sikimanyi nti njagalwa, mbadde sikimanyi nti nsobola okufuna omukwano omutuufu bwe guti, mbadde sikimanyi nti oba oliawo bululi boolwo nange nenfuna omusajja njagala. Omusajja ono buli munagenda nga ku mavivi nga nsaba ala nasaba nga okumpa omusajja ali bw'ati. Omusajja alina omutima omugonvu, omusajja asobola okuba nti andabirira okufaayo n'ebisigaddewo. Nafunaamu za sitoma Allah era nga sina kye nkyakubanja. Nafunaamu za sitoma era sina kye nkyakubanja wabula nebaza bwebaza nti owaye ow'omukwano taata webale kuba nti ongabirira. Omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti abinkolera. Mbadde manyi ngenda tambula ne Amao Musuuza kogatta Dr. naye ng'ate ngeze okulaba nga ne balamu bange bonna bazze. Kino ekintu mbadde sisuubira olw'amazaalibwa gange. Bino nno Rema ageze mu maaso n'okuba nti ateekayo ka video n'ebigambo ku mikutu gya social media egy'enjawulo. Bampita ntambi Kimusolo Kiboya